Programu ensonga mu ddiiro ku Beg TV tubaaniriza nnyo tukyagenda mu maaso n'okubaweereza. Kati n'ensonga eri mu ddiiro si ndala. Tukyali ku nsonga z'Obwakabaka, tuli ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka waffe. Ebbaluwa efulumye, Ssaabalangira awandiise ebbaluwa nga ayagala kumanya mutabani we gy'ali. Amawulire gano abamu gabanyiiza, abalala gabasanyusa. Beg Media ffe twagamba tukola kituufu, ebbaluwa bwe tugifuna ne tukakasa nti ntuufu, ffe ng'abasomi tubaweereza. Ndi ne bannange ekyeyo ne Noah ne Idris Kigundu. Musooke mubuuze ku balabi baffe aba Beg TV tugende mu maaso. Abalabi ba Beg TV tusanyusa nnyo okubeera nga mutugoberera nga temutuwagira. Abalabi baffe aba Beg tuli basanyufu nnyo olw'okutugobereranga bulijjo ate n'okuwuliriza ebyo bye twatwogera. Ekyeyo n'otandikirawo ensonga mu ddiiro. Amawulire agazegeetoolera ku Kabaka abamu gabasanyusa abalala gabanyiiza. Kikole ki ekisinga okuba ekiriwo ekituufu kiri nti ye Kabaka nga bakize kyotwogera si muntu wa bulijjo. Era ebintu ebize bibaawo biri mu wakati wa ali ludda wa tukiruddeko ate era nga kikyaliwo paka nga oba alabiseeko naye ng'ate n'abantu n'abeebuuza bo bangi ate bateekwa okubaawo mu nsonga eno bane tetukyasobola kukijjawo naye nze ndowooza nti wateekwa okufunikayo ekkubo kati eriri eddambulukufu. Olumu wano Kigundu yayogerako n'agamba nti oba eddoboozi lya Kabaka balifulumeko oba wabeerewo ekintu ekikakasa. Nange ntuuse ekiseera nenzikiriza nti pressure ateereddwawo akazita akongeddwawo kateekwa okubaako engeri gye tubeerako n'okumanyisibwa kaakati mu bifaananyi ng'Abangereza bwe baakikola. King Charles bwe yali bavangayo ne bamugamba kati agenda kuddayo ku Royal Duties naye ne babaako engeri gye bagamba. So si mu bubi mu kiseera kino naye akazito bwe kaba kongera okumountinga sirowooza nti netusobola okukayisaamu amaaso naye kati ekikyasembyeyo yene ebbaluwa Ssaabalangira mu kapasiti kye bayita Ssaabalangira kiringa mukulu wa kika kukeera nkyanga abuuza muzzukulu ekintu ekyo kinene nnyo kunze kintu kinene yandibadde tabuuza nti Ssaabalangira nga Ssaabalangira naye awandikira abakulu b'ebika ate bebadde babuuza Ssaabalangira kale ekintu ekyo kirina engeri gyenkirabyemu nga kizitoye nnyo nga kiraga nti waliwo omuwaatwa gw'empuliziganya ate saagala kiraba bwe ntyo naye nti kinzitoweredde kubanga Ssaabalangira ndowooza mu bantu abasookerwako ng'oggyeko famire yennyini eya nti Kabaka ne Nnaabagereka famire ye eri immediate naye ndowooza omuntu eyandizeekawo mu bukulembeze bw'omu lubiri mu lulyo olulangira yandibadde Ssaabalangira okubaako oba amanyisibwa oba ayogera naye okubanga ebintu ebimu abitadde mu bbaluwa ku mutabani w'omulangira ndowooza nze kunze kizitoye n'awandiikira ssentebe w'olukiiko lw'abataka omutaka Augustine. So ekyo nkirabyemu obuzito ebbaluwa eno bw'ogisoma olaba nti ate yagenzeeko ne mu ofiisi ya pulezidenti ekyo kyandibadde kyetaagisa kati kwegamba mu kugatta olw'okuba nti nno nkugambye nti Ssaabalangira naye bwe kibeera mu pulezidenti osobola kyewunya kubanga olaba Ssaabalangira olaba Ssaabalangira abuuza kakati ate bwe kituuka ewa pulezidenti tosobolera ddala kukola ki ate ne bibaddemu emabega kati ate nekirala kibaze ebibaddemu emabega eri toyinza kubye abataka abadde basisinkana pulezidenti n'abataka bennyini okutandika okusisinkana nga pulezidenti mu mbeera eyo byonna byonna biraga nti waliwo kunze bitagasse bulungi. Idrisa ye musunsuzi wa begmedia.com. Ensonga zino zikutomere nawe zikukwatiramu bagamba onyiiza abantu gwobiwandiika obijjawa amawulire tegaliwo okusanyusa abantu buli kiseera naye ate ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nkiwa tuzikutte n'obwegendereza bwa kitalo nnyo naye ng'omanya abantu baffe bo of course era nga mutukyene ekintu kya Ssaabasajja kyo kirina engeri gye kiyungula nnyo embeera z'abantu wotulinda stories zetukoze ku ulamu ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka
osobola okukiraba nti nno tuzikoze n'obwegendereza tetumuvodde kitiibwa kye tetwogedde na bulwadde bumuluma naye ffe Bege kyegezezako okukola kubanga tukkirize waliwo omuwaatwa muki mumpuliziganya abantu kyebeerabidde nno Bege si mukutu ate gwa Bwakabaka Bege kitongole kya bwannannyini kati oluusi tetulina kugendera nnyo tetusobola kubeerawo ne tulinda ate ebivudde Mengo biriwo ate official communication eriwa ate ng'ebiba baliyo ate ne munnamawulire ow'amaanyi alina okulaba nga afuba nnyo okulaba afuna agamawulire abantu abaniyagadde okweka ku bantu Bege teyandibadde ku ezo kijje gy'emikulu egigenda okulinda bulinzi giwandiika ekiwandiiko jukira omuzungu tugezako okufumitiriza naye ate neera n'omufulumyaga namwere ga Ssaabasajja Kabaka tugezezako nnyo okubeera abeegendereza naye ng'abantu ba bulijjo bobamanyi obawaako katono ku bingi ate kankubire mulimu gaffe era nze nali nti nadde ekigamba mukwano gwange situliwo amwe tegasobola kusanyusa abantu so nebeera nga teri ku Ssaabasajja ku bintu bingi nnyo so nnyinyi ze tuwandikako tugamba omuntu omukozi wa gavumenti w'amaanyi oba bamukutte ng'akoze eki nga alidde enguzi oyo n'oyo omukozi abya n'amaka abya ne famire sikiwa nno omukyala wajja kulaba akwebaza akwate mugano wayo oba omwana we kubanga oluusi bayinza omugga oba nekitegeeza nno tagenda naye kati abamu tetulina kulowooza ku ekyo ate abantu ekirala kibandibadde bateekwa okumanya nti ate bingi oba mangi bingi betwerekereza bingi ate tekambwire abantu abatulaba Bege media erina amawulire mangi nnyo ku nsonga zino tubyerekereza kubanga tuli professional naffe Ssaabasajja tumusaamu ekitiibwa tumulumirwa ate ffenna wano abali wano batudde kuseetula tuli bantu baganda naye ate tulina okumanya tulina okukola omulimu gwaffe oguli professional nga bamawulire kubanga olwo abeetaaga okumanya ebigenda mu maaso abatalina mukisa ogwo nga tulina obikola ki ate tweyama nga tutandika nti nno tugenda kugezako okubeera professional tugenda kukola emirimu nga bannamawulire okiraba tetugenda kuttira luuyi lumu kyeyune ebbaluwa eno bw'ogiraba Katikkiro teyafunyeeko kopi kitegeeza ki kino ye protocol eyo ey'oluli olulangira. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Ngatukomyewo gwengo omukugu omusunsuzi ebbaluwa eno enfuna gye wagifunyeemu era ng'omusunsuzi jjukira omukutu gwa Bege TV ne Bege Media abantu bangi nno abali mu bitongole ebyo ebyawaggulu batwesiga kubanga amawere gaffe gwa mazima ate tuteekamu n'obukugu n'emitwina n'omutindo kati bwe tudda ku bbaluwa ng'eno twagikakasizza ku mitenda egisukka mu egi ogikakasa okutandika tusobola ne tukakasa ku mitenda egisukka ena kubanga tulina okulaba nno tetukola nsobi tujekennenya netukubira abantu bangi ab'enjawulo kubanga abantu bangi kubanga daffe tukimanye oli ayinza okuwa ekintu ng'ayagala kutusuula mu nsobi era tewali mawere gonna ge tuwandiise ku Ssaabasajja Kabaka getutulekennenya era naffe oluusi tutula n'okutulangana wano tugamba ne tubeeraawo tugawandiise tutya omutwe tugukoye tutya kino kiveemu naye nga tufuna kye tukkanya nti nno ebintu ensonga ezimu zirina okuwandiikibwako okukola ki okuwandiikibwako ffe kyetuka tugasunsula bulungi omuzungu kyayita okuverifyinga ne tugaverifyinga tukubidde abantu b'enjawulo amasimu okulaba nga tetukola nsobi kyeyune gwosembayo ku nsonga eno tugigalewo kiki kyosembyayo ku nsonga y'ebbaluwa n'ebyempuliziganya okutwaliza kye tulina okukola ffe kwe kusigala nga tufuna amawulire amalungi amatuufu
gayinza obutasanyusa abamu tegayinza naye tulina okugawandiika naffe tetugawandiika nti noli twagala okusasamaza oba twagala okulabisa obakola kya naye waliwo wetuuka nga ate waliwo ebirina okuwandiikibwa ate era nga tulina okubiwandiika n'okubiwaayo ate era amawulire bwe gati bwe gabadde yenna eyeeyisa yaago abantu bakikkiriza yenna eyeeyisa yaago kasitoba nga tovodde tetuvoola kubanga era si kyekirubirirwa kyaffe naye tugenda ate kati nga mwene ebbaluwa tugikuteeredde nayo mu bulamba bwayo nga bwewandiikiddwa so kakati okujjako nga waliwo woofiisi eyo gye tugambye nti nno yeyawandisaabalangira naye negamba nze tunawandiikako ku bbaluwa eyo naye okusinziira bwe tutambudde ne twekenneenya ne tukonawa ne tuverifyinga ndowooza ebbaluwa naye nga ikunze eraga nti waliwo ekikubagano tetujja kusukkawo twagadde obatangaaza ku bigenda mu maaso ku bye tuwandiika n'obukugu n'emikutu mwe tufunira amawulire mwebale nnyo mwebalire ddala